omu ku bo waliwo atagenda malako mwaka guno funawo wandiika nebawo obulaguzi obulala mwe mwenna abakyali ku Bulaaya waliwo ekijja waliwo ekikola ki waliwo ekijja tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga agenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba nosiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanziza nnyo tweyanzeege webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Nze Geoffrey Mayanja ku Emboozi mu Yuggi wano wendi bannange abeebunaayira Amerika, Bungereza, Canada, Australia, Germany, Japan bannange mwebale kutugoberera ate era mwebale kwagala na Haji mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutugoberera buli lundaba wano nga ndi naye wabawo ensonga zimbanzize tulambulule asomese n'okubaakera ne byayogera ate ku luno Haji njagala otuweeyo ku bulaguzi bingi ebitambula mu ggwanga wano n'ebweru ne mu nsi n'okutwaliza awamu so badde njagala tujja kuba tutunulira sayidi awo naye nga nzize tuwayemuko ku Mboozi olunaku olwaleero ku Emboozi mu Yuggi. Haji nsanyusa okulaba ku Emboozi mu Yuggi. Nange nsanyusa okujja okunkyalirako leero mu maka gange wano Nakisunga. Haji buli gyama tupajja n'ewaka. Olunaku luno ennaku z'esitakola olunaku olwokuna n'olwokutaano ebeera VIP tusunsula giba emitwalo 15 buli ayagala okulaba Haji Jafari ng'onoonya bulaguzi lwotakola nga toyagala kubeera wali mu nsindikagano mu lubiri lwemba sikoze olunaku olwokuna n'olwokutaano mba n'abantu 5 nkoma ku bantu 10 sigenda wala kubaziba nnaku za kuwummula emitwalo 15 obulaguzi bwa Haji Jafari ku lwokuna n'olwokutaano awo batogenze eri muki mu mujjuzo sebo eri ku lubiri ndagulira emitwalo gibeera 5 sebo mbadde simanyi nti newaka okolerawo mbadde manyi nti okolera mu lubiri gyokka anti wakati olina okuteekawo ko abantu n'obawayoko ka VIP mulimu abantu abatayagala kubalaba eri mu bantu abangi okyegedde bulungi wali abantu Haji nze njagala kujja kunkolerako awo nga siwa abantu bangi kyova olaba nkoma ku bantu 10 ate buli muntu muwe essaawa ze ne balema kwesisinkanawo Uganda bweto bwetambula sebo so nsooka okubuuza kubatuwuliriza n'abalaba Emboozi mu Yuggi mwebala okutulaba mwebala okunyumirwa nnyo puroguramu zaffe ze tukola abantu balindirira nnyo puroguramu zaffe abantu bangi nnyo bagamba Haji Munesi toba kuba ggwe nandibadde simanyi kino kikyendi so nange abantu banneebaza nnyo ssebo okuba kutuusaako lwakuba banneebaza bwebaza tebampaayo ku ssente tofaayo kase wa Haji Jafari okubayo ku luseki bazi bagamba nti webala amala ensonga bajja kwebaza kasaba neebaza manya nawe babeera bakwebaziza so bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna
abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala Yesu yebazibwe aweebwa ekitiibwa. mwenna mbawe ebitiibwa byammwe sivoola ddiini yonna okuleka okuluŋŋamya n'okutereeza abantu okubakomyawo ku buwangwa bwabwe n'ennono. Geoffrey, waliwo akantu kendabyawo bakandazeeko nga katredinga ku TikTok. Omwana yagassegassa akantu n'aleeta, waliwo emboozi gye nayogerako nga ŋŋamba nti Bobi Wine oyo aliko abamuliibwa mabega nga bali mu gavumenti. Omwana n'akasala ate n'ateekawo omwana omusajja ono omutemu ono eyatta abaana ku lw'eggaba. Bannange abali ku TikTok Hajji Jafari talinayo wadde akawunti. Sirina namba ya simu yonna ku TikTok. Era nze sisangibwa ku TikTok. Anjagala yenna onsanga ku emboozi mu Yugi oluusi ewa Kasuku Live. Omwana alina ngeri gye yakagaseko waayo kompyuta eyo gyetulaziza kati. Ne bw'obeera ku ssimu wano otematemu obuntu n'ogatta n'ogya eddoboozi liri n'oligatta ku lino n'ogattagatta n'ofulumya. Bannange sinnabyogerako. Sinnaba kubyogerako. Era omusajja tetumwogerangako wano. Era tetumwogeranga nako. Ye byabaddewo nga okuva we byaliwo twali tukozeeko ku pulogulaamu yonna. Twakole pulogulaamu emu nga tumaze emikolo. Nga tumaze emikolo. Kubanga jjukira amawulire g'okutema omwana era gatusanga tuva kukola pulogulaamu nga twakagimaliriza ojjukira nga twakagimaliriza. Kakati emboozi gye twaddamu okukola yali yakolebwa nga emikolo giwedde era tetwabyogerako. Naye kati ono ye bwe yagize n'atemaatema akantu n'agattagatta n'asaka ebifaananyi by'omusajja omutemu. Munneerinde enzija. Ngenda kubayoola mwesibeezi kuba musuusa ate bwe mwandikoze eki? Ejjembe ogenda diwulirira mu lubuto. Mubbye abantu mubabbira mu linnya lyange mukoze ssente. Nzija ngenda kubakwata omukomu kwa weekweke wa ngenda kukukwata. Oyo omwana yakoze ekintu ekyo kibi nnyo. Omwana ayagala kutuleetera bizibu. Atandise okumpanda kubanga yanoonya ssente. Nze ayagala nsuule mu buki? Mu buzibu. Nakola n'omwami bamwita Gusulwa Innocent. Ne tukola emboozi nga ayogera ku byeddiini. Anawe yabyogererako ninga abasiraamu abawaana. Kati omwana ajja atematema akantu ng'atalaga nti Gusulwa avuma abasiraamu. Okitegedde? Bana simenti kiki batwagaza. Banonya content. Bannange siri ku TikTok. Abatuuliza ku TikTok sirinayo wadde akawunti neegi. Okitegedde bulungi. Abaana bali eyo kati bakoze amagezi addira ennamba yange n'agigatta n'eyiye. Kati ayise ku yange ogenda olina nti ate kwene ennamba nasindiseeko ssente konzeryo bagenda ogikulaga nga tobeerangako nayo. Abaana bagenda okukinoonyerezako nga baŋŋamba nti kati waliyo abalanga nga ateekawo ennamba ye n'eyiyo. Zombi nga zibeerawo. Kati oli bw'ajja n'apikingako eyooli Jafari ng'agamba kirabika zonna zize yeena akawunti ye. Bannange bantu ba Katonda ku TikTok siriiko. Buli anoonyeza ku TikTok siriiko. Era ennamba yange entuufu eri 0783 98 88 13. Ereeta mannya gange Ssenkubuge Jafari. Essimu etaleese Ssenkubuge Jafari togiteekako ssente. Okitegedde bulungi? Wobanga oli confused nga ennamba zikubuzaabuza kwate ekkubo gye. Jangwe mukono ewantu nifuna pikigamba njigenda nakisunga ku stage. Abe nakisunga ku stage bagambe ngende w'omulanzi Jafari mu lubiri bajja kuleeta. Gwe Kampala ekkubo eryangu ly'okuntuukako atatya kulosingamu ku mazzi kuba waba kumpi nnyo nnyo. Oyita Gaba ku mwalo. Bw'otuuka Gaba ku mwalo ng'obuuza amaato agagenda ebule oba ekisinsi. Ng'obagamba nga amaato ago wali bali kutadde wonna ababoda bamanyiyo ng'obagamba ngenda wa Hajji Jafari mu lubiri. Tofulumya ssente zo nga tonnaba kwekkaanya ssimu mannya geereeta. Tugezaako okukirwanyisa ekintu ekyo bannange ne buli ajja awuza Hajji basoose kunziba Hajji banzibye. Bannange siri ku TikTok temunoonyeza ku TikTok. Ne ku Facebook toliyo. Ne ku Facebook siriyo. Sina mukutu mulala wendi okuleka ku YouTube. Kubanga we tusobola okuumirako ku biki ku byama. Mpola naye abaana bajjayo video ze tukoze kati wuuyo ate batandise. Kati waliyo n'abamuse babakola live. Addira ekifaananyi kyange n'akiteekawo
n'atandika okugamba nze Haji Jafari ne yeefuula asomesa. Nze nalaba ka video ku gundi lwakwata endamu nenkanoonya nka downloading nkakuweereze ate ne kambulako. Nga omukazi atudde nga bwe tutudde wano atudde n'omusajja amuinterviewinga kakati omusajja omulaguzi wagenda w'omulaguzi n'akola ata nagenda w'omulaguzi n'agiraba ate kakati yana lisezaala mwana kati nezaala omwana kakati okitegeera kale nga nti ennamba y'omulaguzi Jafari yeetya n'agisoma naye ng'asoma ndala bannange kati nga bataddeko n'ekifaananyi kyo waali wansi nakuwanvu yaako ku mukono kati tufune tusobole we tunaakwatako ko be tukutte abalala bajja kufuuka ekyokulabirako nze bwe ŋŋamba kubanga tukigezezzaako tulaba ate basuse we bandikoze eki babbidde mu linnya lyange naye mwenna be babbyeko sente zammwe bannange Katonda abagumye naye tugezaako okulaba nga ekintu ekyo tukikola ki tukitereeza sina walala wenja kwerwanirako nnyo okusinga wano buli wenfuna omukisa nino kibategeeza ku TikTok siriyo ndi ku YouTube kokka gwayagala ennamba yange ogisangako emboozi mu Yugi oba ku Kasuku Live eruuseso etera okubaayo ku YouTube ekitabo kiri essebo kale ensonga zeezo Haji eggwanga olaba litambula terya Uganda essaawa zino nga ggwe ow'emyoyo alengerera ewala nze ng'alengerera ewala eggwanga litambulira ng'era bulijjo sirabawo nnyo kyamaanyi nnyo naye mulimu abanene abagenda okuva mu bulamu bw'ensi mu mwaka guno mwebali nze obulaguzi obwange we buli naye nga we nagamba sikyagala kwatuukiriza mannya twakyogerako n'emabegako kaawo kizzeemu buzzi so bwekito bwe kiri abazzukulu banegayirira Haji toyogera ku basajja bajja kukima nempuliriza abazzukulu Haji tukwetaaga Haji fe abakutegedde tukwetaaga akati mayanja waliwo yambuuzaawo nagamba nti Geoffrey Haji ebyaddala bituufu yagamba nti waliwo omunene atagenda kusukka mwezi gwali gwa 10 gwa mwenda konze munnange ageri gyose ng'omugoberera nga nebyayogera obiraba lindirira bulindirizi omanyi okugamba nti funawo owandiika eyo tuviireyo ddala kati eyo mweyo kakati bange saagala bakubisa mitima abazzukulu batya nnyo byembeera awo nze gavumenti yaffe waliwo ne yankubira essimu ali mu Amerika eyo nangamba Geoffrey Haji waffe banenga tukyamwagala Haji waffe bananga Haji waffe todamu mubuuza bibuuzo bikambwe weewaawo Katonda ali wamu naffe naye tetukuba nze sina gwenkuba bakugamba gumira oyo gwolina akufuge nga bw'olindirira oyo ng'okyali mulamu so bwekityo bwe kiri kakati waliwo omusajja comedian bamuyita Kapale abadde mu Amerika namazeeko kabanga yagenda n'afumbirwa yafumbirwa obwo bwe yawasa yagenda nakubibwa embaga omukyala omukadde omuzungu eyo era bufumbo yawe ne bubeeramu ne butagalatagala olw'ensonga zazanyumya kuva luyakomawo bw'atyo ne bigaanamu nga bwanyumya naye nakomawo e Uganda waali wano naye yasazeewo obusazi tebyaganye naye yasazeewo obusazi n'agamba sijja kubeera nnyo mu budduka nzireyo ewaka nsooke nziremu nkwasaganye emirimu naye simanyi Kapale buli wadda ayogera ku nnono era mu ebyo byategeezega nti abantu bali mu mawanga g'e Bulaaya naddala mu ggwanga eri Amerika nga abantu lubaala abaluma nti abantu lubaala abaluma abantu balina mirembe era nagamba nti naye singa yava wano nga tategedde nnono nga tategedde bwateekeddwa okutambula nti yali badde bubi nnyo naye agamba nti abantu mu Amerika ate si yokka nebule okusinziira ku research gwakoze ne byalaba abantu lubaala abaluma Haji lubaala alinnye ennyonyi kituufu nnyo emirundi 10 ku 10 yakusooka n'ogirinya ekigere kyositula bwoti ku ddaala ngo yaba akusooseeyo eri ennyonyi anti be bajjajjaffe ab'olubereberye be batusooka mu buli kye tukola lubaale yakulembera lubaale tebamudduka era kyayogera kituufu abantu bali eyo babonaabona okigedde bulungi nga kituufu yabigobako n'afuna visa abantu bangi nnyo bayayaana ogenda mu Amerika agenda Bungereza omukisa n'agufuna ne lubaale n'agamba nja kulindira eri
era gye bali nga ajulirira n'okudda ng'abamu batya n'okutya okudda nga be yaleka eno mu Uganda bali wala ng'ate ye ali ku ziro ng'agobye ku buli kimu kiganye nga lubaale ate abantu abasinga bagenda nga tebasiibudde nga tebakoze eki nga tebasiibudde okusiibula kutya babula bubuzi tebaagala bamanye anti bamanye Uganda simanyi waliyo abalemesa okitegedde bulungi gundi wanaategeera ayinza okunjagaliza obubi n'agenda nga tasiibudde omuntu okusiibula kyeki olina okuddako ku lujja lw'abajjajjaabo kiba kirungi n'ogenda n'olimako ne ku malaalo n'olimako ku bijja by'abajjajjaabo nga tonnaba kusimbula bannange ebitalabika ebyo bye muyita sitaani ebyo biyinza okukulemesa obulamu bw'ensi naye ng'ekituufu si kye wali olina okuba nga wali olina kuba musajja mugagga nga wali olina kuba mukazi mugagga naye ebyo byoyita ebyobwa sitaani nga muli eyo abasumba babalimbalimba mbu babirinako obuyinza mbu jangu nkusomere nkuggyeko emyoyo egyo emibi ng'oloota ebirooto ng'oloota mu Luganda oloota mu lulimi lwo bangi nnyo eyo lwobawulira nga bagamba mbu bo tebalima bijja tebakola ki tebalima bijja tebayabya nnyimbe ye omwami oli we Boston yali anywa omwenge ku street embeera gwe yali ya kyankalanya yali atya omwami oyo namukolako mu kumukolako ne baŋŋamba nti yatandika okufunawoko ku kyenji ne wabaawo ndowooza ebikozesebwa ebikyabulayoko nayogeddeko ko nabo wiiki eyo ewedde ne bannoonyako ne baŋŋamba bagenda kuweereza wiiki eno tusobole okulaba nga tumaliriza ne baŋŋamba Haji improvement weeri esebo bwekito bwekito naye baba yali awedde okitegedde bulungi sebo omanyi omuntu okubeera ng'ali mu America e Boston naye nga omwenga gunywa ng'owa wano asiba ku street na buzungu bweyo era nabo buku street naye n'abazungu nabo lubala abaluma lubaale emyo ate bagambye munsiza abazungu teri baavu olowooza bonna bali bulungi nabo mulimu abali obubi naye buwangwa naki nannono okimanyi Jofule mu basajja abo abazungu balina n'ennaku ze bateekawo nga nnaku nga za kujjukira bafu okitugambako ekyo kulima bijja okitegedde bulungi ntaddewo obukadde 5 Jofule oli aveeyo aŋŋambe nti mu Isirayiri waliyo amalaala agali mu nsiko kubanga tukimanyi Bayibuli yeetooloolera ku mwana wa Isirayiri ntaddewo obukadde bumeka 5 oli aveeya atukubire kale ekifaananyi atulage nti ebijja bino ebiri mu Isirayiri biri mu nsiko bali bateekawo n'ennaku nga za kujjukira baki bafu kati bapasita bamwe abaawano babagamba mbu okulima ebijja okitegedde bulungi biba bya bwa sitaani gwe munnayuganda mpuliriza ogendanga ew'omusumba yenna oba munnaddiini eyeyita munnaddiini ng'akugamba mbu okulima ebijja by'abajjajjaabo kya bwa sitaani oyo ali omusiraamu agiyita inziiru togeza bantu ku kantu ako kaagi anti labayo lwaki ngeza nnyo ku kantu ako kasiru nnyo kaki kazaala abaana ng'enjala ekaluma ne kabalya wali olabyeyo ekisolo ekiri omwana gwakyo kikolwa kikyamu kikakola naye nga wano mugundi wano okitegedde bulungi ekyo baba kyo ekyo kati n'okulima obulimi kubijja ng'ogenda kulinnya nnyonyi kikulu nnyo oyinza okulaba ebizibu by'obadde ogenda okulaba nga togenda kubifeesinga just kugamba nti wasoose kulima ku bijja by'abajjajjaabo n'ogenda n'olinnya ennyonyi kwe bayita okusiibula gendako ku lujja gye babazaala jjajjaawo gy'ava azaala kitaawo oba jjajjaawo azaala maamawo bagamba tebakkiririza mu bajjajja ate omusanga ali ku siteegi alinze takisi agenda mu kyalo kulaba jjajja kati jjajja omwagala mulamu bw'anaafa agenda afuuse sitaani gwe togenda kufa emirundi 10 ku 10 kapale byayogera bituufu biki bituufu gibali nga bali eyo naye ng'ekibabonyaabonya lubaale gwe ali eyo ng'ebintu biganye ngezaako ne woba tosindise ssente ng'olaba embeera ekyaganye okola ki waakiri nkusabireko nga mpita mu bwakabaka bw'ekikakyo n'obwakabaka bw'e Bukojjaabo nkukakasa osobola okubaawo ka chenji k'olaba kyekijja okukakasa n'okukuwaliriza nti ddala kituufu obuwangwa buluma ennono eruma ogenda okujja ewange ng'owuliddeko ku ddoboozi lyange nkugamba teeka essimu yo kutuuka okwa ddyo
ayo kati omwezi guno ngenda gaba offer nga kyabwerere gwe wenna ali eyo fuba olabe ng'onnoonyaako nfune nga byokola bikoze eki biganye bikutte gw'oteeke buteesa essimu y'okutuuka okwa ddyo nze nkusabireko nga mpita mu bwakabaka bw'ekikakyo n'obwakabaka bw'ebukojjabwo ng'ogenze mu makyaki biganye ogenze mu mizikiti biganye otegedde bulungi tolaba kyenji oyongera kuba buki gye bali Haji omuntu asobola okuva wano n'agenda mu America Bungereza oba Canada oba Japan oba wa yonna gy'abaalaze kabeera ono mu mawanga ga Buwalabu n'agenda nga lubala amuluma natabako kyakomawo nakyo na kintu na kimu wano Uganda gye bali n'agenda nabeera ng'akola nga sente aziyingiza naye ntibako nakyeyekolera yadde walubale n'azikyakalamu n'azinywamu oba n'azigaba oluusi n'emirimu ne gigaana ng'oyo oluusi buli mulimu gwagendako agukolako ennaku 3 ne bamugoba n'anoonya omulala waliwo abantu abamu bendaba nga yakagenda mu America oba e Bungereza n'olya nti mu myaka 2 afunye empapula mutuuzo bafunye green card ate n'owuli olinga akugamba nti nze makamala emyaka 10 15 20 sifunanga mpapula waliyo abalemeddeyo ng'agamba nti kankubeyo emyaka gino ebiri obuzibu buvaawa anti oluusi abalubaale abaki nga yalemwa okumanya kati nze byagijjafaali byensumulula naye kankusumulule osobole okufuna ku mpapula okyegedde bulungi waliya noli n'asiima nze mbalina basiima nagamba Haji munnange okuva lwe wantandikako nafunawo ku nkyukakyuka waliyo abamu ng'emirimu gyabulira ddala waliyo abamu nga bagifuna naye ng'amalako wiiki mwezi ne bamugoba ate n'atuula myezi okitegedde bulungi kati Kapale bye yayogedde byonna bituufu yategeera yamanya tutambulidde nnyo mu bubuze nga batulimbalimba bazadde baffe batulaga mizikiti na kyaki okitegedde bulungi neggwe wenna ng'oli eyo ng'omanyi tolootangako mu Luyisirayiri ng'omanyi tolootangako mu Luwalabu okitegedde bulungi naye ng'oloota mu lulimi lwo obwo bwe bwakabaka bwo babalimba teriyo bwakabaka bulala obwakabaka obulala obwakabaka mu Yesu buli mu Isirayiri n'obwakabaka bwa Muhammadi okitegedde bulungi nabo buli mbawalabu nono nziza abantu mbabuusa amaaso mbagamba Qur'ani lubaale Bayibuli lubaale omuteeke mu kitabo omuteeke mu kitabo Haji muzuukuke Haji malinya nkubuza ekibuuzo omuntu yava wano n'agenda e Bulaaya bw'atuuka e Bulaaya ebintu ne bigaana okutambula obulungi ne tukkiriza nti lubaale yamusumbuwa Haji osinziira otya osobola okusinziira eno omuntu oyo n'abaako embeera gy'atereeramu kubanga nze kyemmanyi ti lubaale watugamba dda lubaale mikolo kati emikolo asobola tugikola ng'ali eri ate nga gw'oli eno kibadde kimwetagisa kulinnya ku dda waliyo abalinnya ne bajja waliyo ensonga ezimu ng'olina kubeerawo bakiyita batya physically kubeerawo mu buntu ate ne wabaawo okuwooyawooya ne nkuwooyezawooyeza ne mbaako emikolo gye nkukolera ne nkuwooyezawooyeza abadde agenda okudda nga tolinaamu n'odda nga oguze poloti olinayo entandikwa n'empooyawooya kubanga eddoboozi osala okomawo n'okola emikolo kati nze mba nkuwa bweyimirize mba nkuwa ki bweyimirize eri oba musibe kati nze Haji Jafari nkuwa buki bweyimirize kubanga oba muki musibe kiringa ng'omuntu we banaakukwata ne bakutwala ku poliisi bwe bakuteeka mu kaduukulu onoonya buli omu ayaaya nasooka kufuna buki bweyimirize owoze ng'ovaawa bweru naye ng'oba musibe wa kkomera eryo okitegedde naye osobola okumala okulya akakoko n'ogenda mu kkomera osobola okugenda nga weevuga n'ogenda n'owoza kati ne wabaawo obusibe nga tosobola bw'oba mu kaduukulu tosobola kugamba muntu nti mpeereza ku kifi ky'enkoko omusibe ateesa kati Haji Jafari kyenkola owoze ng'ovaawa bweru paka lw'olikwata ekkubo n'okola ki naye waliwo ezimu ensonga ezisobola n'okuggwa eryo ebbanja ne livaawo nga bw'onodda obeeko ky'otuukiriza butuukiriza ku lw'obwakabaka bw'ekikakyo kambabuulire bannange obwakabaka bulumya abantu emisambu egibaluma gya bwakabaka yaki
Jabwa kabaka. Bw'owulira ng'aloota abantu ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga, ndoota abayimbi, ndoota Bobi Wine, ndoota president. Abantu baloota President Museveni. Omanyi lwaki abantu baloota President Museveni? Anti obufuzi bwa President Museveni bwa Bwakabaka. Kati mumusonyiwe okubafuga emyaka egyo gyonna. Oli afuga enfuga ye ya Bwakabaka. Y'ensonga lwaki oloota President ki? Kubanga emyoyo gya Bwakabaka. Okitegedde bulungi? Yamanye enfuga ye ya Kabaka yaki? Ya kabaka. Nze nfuna abantu buli lunaku abasokka mu bantu 10. Ndoota President Museveni. Okitegedde bulungi? Kati gwe wenna aloota President Museveni, manya emyoyo egikutabala gya Bwakabaka. Gwe wenna ali eyo ng'oloota Bobi Wine. Bobi Wine twamumanyirira mu bwakuyimba. Oyo abeera bamweyana. Abeera ki? Bamweyana. Bamweyana. Gwe kasooka kifulumya nti ndoota Bobi Wine. Abantu twamutegeerera mu bwabamweyana. Kuba yali muntu wa masadda, yali muntu waki? Nga yayimba ku masadda. Okitegedde bulungi? Bamweyana. Bw'oloota General Muhoozi agugaba mayembe ga kikakyo. Okitegedde bulungi? Ndoota abasirikale mayembe maki? Abasirikale mayembe. Mayembe. Ndoota abapoliisi bangoba agugaba mayembe. Olwo ogenda ku njegere, ogenda ku mpingu. Bakusibe ogenda okanga byokola tebitambula. Bannange muve mu kunyooma ebintu kyotamanyi tekagamba nti n'okimanyi. Abasumba babuzaabuzizza nnyo abantu. Bamasheka bali wali oba otunuulira n'agenda n'akoona mbw akoona ssabo. Kyokoona gwe okimanyi. Ekyo kyokoona bwe Bwakabaka bwo. Toli Muwarabu. Bajjajjaabo tebaliiyo Saudi Arabia. Tolinayo wadde n'ekijja. Y'ensonga lwaki we mubeera e Bulaaya bw'olwala n'olwala nga towona olowooza kimu wenfiira wano omulambo gwange gudda gutya e Uganda mu nsi enjavu gye wava. Okitegedde bulungi? Nze nabeerako ebweru eyo naliko e Korea, South Korea. Nakubayo ku kyeyo emyaka ng'emeka ng'ena. Naye waliwo lwe nalwala osooka kulowooza kimu singa nfiira wano omulambo gwange gutuuka gutya e Uganda. Banzizaayo batya. Anti eno yeri obujjajjaabo. Lwaki toyaayaana kuziikayo? Mu nsi buli omu gy'ayaayaanira okutuukamu. Buli omu ayaayaanira kugendako Bungereza. Buli omu ayaayaanira kutuukako mu Amerika. Okitegedde bulungi? Kubanga oyaayaana kugendayo lwaki ate otya okuziikayo? Lwaki otya okuziikayo? Okitegedde? Anti eno yeri obujjajjaabwo. Kyovulira nga bakugamba nti wakuziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe ku ssaawa weeziti. Okitegedde bulungi? Kakati ne weebuuza bannaffe bano abagamba mbu nno simanyi tebakkiririza mu mizimu era okulima ebijja kive. Okitegedde bulungi? Gwe bw'onoofa togenda fuuka muzimu. Abaana bo bakudduke bagenda kudduka ebijja ebyamalaalo tebakulimaako. Okitegedde bulungi? Mubuzaabuzizza abantu mubalumisiza lubaale, temulina buyinza ku lubaale. Oyo pasita akugamba mbu akugobako myoyo mikyamu akulimba, taliiko buyinza. Lubaale Katonda yamulinako obuyinza. Katonda ye yatonda lubaale. Okitegedde bulungi? Tuli enseezi. Ensi bbiri. Waliwo eyo gy'otalaba yeekufuga. Era y'erimu emyoyo gy'abajjajjaabo yeekufuga. Gwe wenna ng'oli eyo oloota maama. Oloota ani? Maama. Wali olooseeko ku maama. Gwe manya bamaama bali aba? Babiri. Waliwo maama gw'otalaba n'ono gw'oyita maama gw'omanyi. Kati maama oli gw'otalaba ekikwewuunyisayo maama wo mayanja gw'olaba ye photocopy. Kati oli lwaki ndoota obeera omaze okudda mu bw'omwoyo. Kati oli asiiga kifaananyi. Asiiga ki? Kifaananyi. Be oba owulira nti maama wange yafa, maama wo yafa naye omuloota. Bw'oba omanyi oloota maama wo naye ng'ebintu tebitambula. Awo Hajji Jafari wentandikira. Wenkola ki? Wotandikira. Ne bagamba omusajja oba akozesa ki? Oloota maama wo yafa. Kuliko ennyukuta ffa. Gwe wenna ali eyo ng'oloota abafu. Ndoota entaana. Anti waliwo nannyini lujja ye nannyini kijja omumanyi? Otumuyita jjajjaffe kinene. Kiba kitambo kikimekesa abantu amannyo. Tetumuyisaayisa na ku lulimi. Era nino teekako nti jjajja mukama wange ononsonyiwa okuyisaayisa ku lulimi. Bwe sitaakuyiseeyise ku lulimi abazzukulu tebagenda kukutegeera naye gw'obaluma obwo bwe bayita obulongo.
bwe bayita obuki we wava enjogera bannange mwetegereze nnyo engero ezo nga bagamba nti omulongo kyasiba tewaba asumulula ate kyasumuludde tewaba asiba gwe we nange omanyi nti amaka gammwe mwali muzadde ku balongo kuba ki ku balongo oli eyo obonaabona gy'olaga tolabayo ne gy'ova tolabayo naye ng'olujjo waliyo olujja lwomanya lutazaalanga ku balongo nga gye luli pozi nga lwatandise eggulu eyo eba shuwaddiiro era ogenda okulaba amayanja waliwo enzigi ezimu ezaali ez'amaanyi waliwo famire ezaali ez'amaanyi naye ne zigenda nga zikka ate abaali abanaku ate ne mubaamu abaana abasituka anti bano abanaku banoonya nnyo lwaki ndi bubi kati ate bali be baleka nga bali bulungi tebanoonya bo balowooza tibabisanga nga biri awo nti we biriba lubaale bamuliniwalinga bamuza bujja nze Haji Jafari wenkola lubaale n'ensamira nsaba nti jjajja nkusaba ompa obugagga n'abaana bange babeere bulungi n'abazzukulu kitegeeza neesabidde nensabira n'abaana bange n'abaana b'abaana bange be bazzukulu bange kati abazzukulu baali abaliddako balina okuddamu baliniwalinge kuba bo saabasabira nakoma kunze n'abaana bange n'abaana b'abaana n'abazzukulu kati kkiriza gaana lubaale addamu n'aluma abaana bali abazzukulu bannakabiri ne bannakasatwe kati gwali eyo ng'omanyi nti okulidde mu maka nga muzirina nga mukola ki naye nga tewamanya bassa obubaka tobutegeera olwota oli mu bbanga olwota odda ku ssomero otegedde bulungi olwota odda mu kyalo naye nga bw'obiroota okeera genda mu kkanisa na muzikiti nkusekeredde lindirira mbeera mbi ejja weba tennatuuka ekola ki era kino abantu nzize nkibagamba gwe wennanga oli bulungi nga naye ogamba nti bwe nali nzifuna namala genda mu ssabo linda kola ki linda beba olya nti emirimu gigenda giggwawo haja emirimu simanyi kiki kiri mu mirimu okyegedde bulungi ogenda okulaba nga ne ku mirimu gy'okola bakusojja gwe otayagalwa naye nga gy'oli oli ku nkato weenoonye waliwo ensonga naye ensonga zo jjajjaawo aba yazikuwadde ayita mu bubaka obubaka obwo kikulu nnyo okuloota ebirooto by'oloota weewali obugaggabo weewali okutereerako oba okusiraana okitegedde bulungi so kapale byabagamba byonna biki bituufu abantu lubala baluma ebulaayi eyo kufaako obufi asobola okulinyisa ennyonyi visa n'ogifuna n'ogenda n'otuuka eyo n'obonaabona n'ojulira n'okwagala okudda nga ye yakuteegera eri waliyo n'abakuba amasimu nga bagakuba Uganda mpeereza eya tiketi nkomewo teyasiibula teyategeera be bamu be bawoza Yesu lyekkubo singa Yesu yaliyo owaffe yandibadde muddugavu yandibadde waffe muki si wakanya Yesu gy'ali era muwe ekitiibwa naye akola eri si wano ku ttaka ly'omuddugavu bw'oba omanyi tolotangako mu Luyisirayiri Yesu si lyekkubo tujja byogera bwe tutyo mugambe tuvaayo nze siwala na ddiini yonna naye mbuusa abantu mazima mubuzaabuzizza abantu ebbanga erikola ki erimala yesaawa mudde ewaka omusajja Lucky Dube alina akayimba ke yayimba bakayita simanyi anti saasoma bakayita simanyi back your roots bakwogera batya temunsekerera banna back to your roots yali ategeeza ki kaddemu back to your roots bwe nkasoma mba nkamanyi meaning okyegedde bulungi naye yali kiki yali ategeeza mu kyo kudda gy'osibuka akudde ddayo mu buwangwa bwo n'ennono ddayo mu bwakabaka bwo banne kyemuva mulaba tuli baavu kyova olaba Afirika tuli mu kusabiriza bazungu batuwa kubanga twabula bo bajja ne batusigamu ekyabwe naye nga kye batusigamu kikyamu basobole okutufuga nga tuli baavu alinamu tafugika takola ki tafugika kati fe wetuvaayo ne tubabuusa anti ojja balaba mu comment section nga batandika oyo mushiriku agatta ku Katonda nze nabagamba Katonda mmanyi nnyo n'obasinga kubanga nsobola okwogera ekintu ne kiba obulaguzi bwenzizempa ebintu ne bibaawo obwo bwakabaka bwa Katonda mpita mu bwa Katonda okyegedde bulungi nze n'abazzukulu abajja ewange bonna bakimanyi
tukulembeza muki mutonzi waliwo essaala ezisumulula nga za bwakabaka bwo ng'ojja kugisoma olabe nga olina kyotowolokose ekyokozesa eki nze abazzukulu bangi bajjaawo n'agamba haji olwabadde otutuuka wano bwe nti nempuliranga gwe batikkudde omugugu lwaki anti waliwo akuleese yabadde akulaga nti no lyekkuba ery'okutereera ngenda kukutikkula omuki omugugu okigede bulungi so bantu ba Katonda mbakubiriza mudde waka kapale byabagamba bituufu talimbyeko wadde ate abasinga babimanyi naye beebuzaabuza abasinga babimanyi naye balowooza lubaale bagenda mu mudduka aje ebyo tobikoonako aje ebyo tokola ki tobikoonako kati kampiseewo ne kano waliwo ajje ewa Haji ng'oluusi musajja n'omugamba kino bwekiti ne bwekiti n'akitegeera n'agamba Haji byonna byoyogedde bituufu n'omugamba kaakati olina okuweebwa ekibba ekyabalongo n'ekyalubaale oweebwe n'ekifundikwa kuba oli musajja muganda n'effumu ly'omuzimu nakugamba Haji nga ngenda nabyo nti ye oyo ye lubaalewo Haji omukazi gwe nnina nga mulokole gw'oli kisajjasajja oli ki sajjasajja bw'oba omanyi ng'oli musajja muganda naye ng'omukazi yafuga ewuwo nti agenda kukubuuza ebibba oleese byaki nga ndi mulokole wampulidde bulungi jamu empale ogiwa omukazi ajjemu sikaati agikuwe ate haji abakazi abamu kati mukazi waba mulokole oluusi amakati gayinza okufa ng'oleese ebibbo anti kati kankubuulireko ku bintu bibiri olina okusigazaako eki ekimu okuba obulungi oba okusigaza omukazi osigale mu mbeera gy'olimu otegedde bulungi waliyo nga tteeka oyagala toyagala olina okuba n'ekifundikwa kati ku bibiri olina olondako ki ekimu okuba n'ekifundikwa olwo olubugo lwe muyita sitaani ompulidde bulungi waliyo omuntu ng'omuwa buwi kifundikwa nakugamba omutwe gunnumidde emyezi ajinza omutwe teguwona n'omuwa buwi kifundikwa nakugamba Haji okuva lwe wampa ekifundikwa omutwe tegwaddamu kunnuma okigede bulungi olwo olubugo lwoyita sitaani kati ku bibiri gwali obubi ng'ogamba nti totwala ffumu na kifundikwa wuwo mu nnyumba kubanga omukazi gw'olina mulokole ku bibiri salawo kitya kimu gumira okubonaabona ajja kwozesa n'empale ze okitegedde okuba obulungi yo banza omukazi otandika otya simanyi nakumanya nti tuba tulemaganya Haji okwokya endiga kyekitya okwokya endiga genda oyokye ku ndiga endiga baba bookya yaki endiga eyo saddaaka ya bwakatonda kyova olaba ne mu bitabo ebitukuvu bayibuli Qur'ani ogenda owulira nga bagamba omwana gw'endiga gweyimirira ensi nti omwana eyali alina okusaddaakibwa owa Ibrahim ne bassa endiga kati ne tubeera nga kitegeeza nti twali tugenda ebyandibadde ebiweebwayo ebyokusaddaaka twandisaddaase bantu naye nekiziyizibwa olw'okutusiza endiga kati endiga netweyimirira ye saddaaka gye tuwaayo mu bwakabaka bwa Katonda kati endiga eyo kyogituma ebiseera ebisinga naddala nga ffe abasamize kyekutereereza kikyuka okitegedde mpaddeyo saddaaka eno mu bwakabaka bwa Katonda nti abaana bajja bitemamu batandika ogamba nti ojja wulira nga agamba nti ajja katemamu agambe nti asaddaaka Katonda yatugamba tusaddaaka abantu bajja bikyusaawo tobimanyi kituufu okitegedde bulungi naye saddaaka eyo y'endiga bweyimirize etweyimirira mu bizibu bingi kyova olaba olujja lw'omuganda terwabulangamu ndiga terwabulangamu mbuzi ebisolo ezo zitweyimirira nga n'oli abadde akusindikidde kyalina kyakusindikidde lubaale wa kiwugula akizza mu nsolo abadde agenda okufa ewaka endiga neefaamu oba embuzi neefaamu so endiga eyo eriko amaanyi mangi waliwo kyempulira naye sikigezesangako sikirabangako bagamba endiga embwa esobola ogirya n'egimalawo mbunga nokkaaba tekaabye naye nange sikigezesangako naye mpulira kiki kiwulire so kyenva ngamba abantu nti omuntu yenna waakuteerako endiga fukamira omwetondere singa abaaliko obuyinza naddala kati nga abasamize naga nja kuteera endiga ku kyoto esituka ekola ki esituka omuntu asobola okikola ekintu oba kikyamu nekiba bwekito bwe kiri Haji nga tunatera okumaliriza mbadde njagala tugendeko ew'Omumerika mu Amerika n'omu Iraani waliwo bye wayogera n'ogamba nti Trump ono nabwe wannyonnyola ku kulemererwa kwa Trump nagamba
President Trump ye mukulembeze wa agenda mu byafaayo bya America ng'omukulembeze eyavaako okugwa kwa America. Nakyogera n'olutalo terunnatandika. Okitegedde bulungi? Kati we bagenze mu Iran ani yasabye ceasefire teyabadde mu America. Tukanye ate nambawo obulaguzi bwange ku pulezidenti wa America n'owa Isirairi waliwo atagenda kubuuka mwaka guno omu ku abo ababiri. obutagubuuka kutya agenda kusaanyizibwawo okuli owa Iran owa Isirairi prime minister wa Isirairi ne pulezidenti wa America omu ku bo waliwo atagenda malako mwaka guno. Funawo wandiika okitegedde America ku ttaka China waggulu. China waggulu nze nkubuli tutiisa ate nga tutiisa obulaguzi obulala mwe mwenna abakyali ku Bulaaya waliwo ekijja waliwo ekikola ki waliwo ekijja America erina okukubwako erina okukola ki okukubwako nga ani agikuba nze ndi mulaguzi nze nkugambye anti ye super power nenkugamba nti Bulaaya wano ku continent bamukita mutya ku earth continent egenda okuba safe ogamba nti eri safe ko egenda kuba Africa. Nembagamba nti tuli mu World War 3 mugita mutya World War sematalo wokusatu yatandika dda. Okitegedde agenda kubuna ensi olabe tetudduka kuno nga tudda mu Bulaaya tunoonya mirimu ojja kulaba nga abazungu badduka ate badda ku Africa nga kwe kuli yaddeko nga banoonya kwekukumako eno mu Africa. Nze ndi mulaguzi mufune we muwandiika kisobola okkeere wamu ne kigenda mala kituuke. Okitegedde bulungi? Obwo bwe bulaguzi bwange obwo olwaleero byenzize ndagula muzze mubiraba ne bimala ne bikola ki ne bituuka. Okitegedde bulungi? America egenda ku ttaka dola egenda ku ttaka. Nze ndi mulaguzi anti bwe njogera ekintu kiba era gwe wenna neerijjako eyo nkusaasidde. Waliwo eyandeetera irizi n'agisuula nga ntunge ewange tebiriyo obyo ebyayirizi. Waliwo egireeta n'agisuula mu kibbo mwendagulira n'agisuulamu naye lindirira ojja kirozaako. Otegedde bulungi? Nze ndi musajja wa Katonda. Katonda yanzisaako obuyinza ndiko obuyinza. Haji waliwo kintu kyembala nja okukubuuza. Bwe twali ku mukolo nalabako abantu abanywa emmindi ku bantu abalwa bayitirivu ennyo baali babiri bokka benalabako mu kubeera ku mukolo okutuusa bwe gwatandika ne bwe gwaggwa. Ate abantu abasinga bamanyi nti ku mukolo ng'ogwo oba abantu abasinze ennono nti omuntu aba ateekeddwa okunywa emmindi. Lwaki ewuwo tekiriyo nnyo ekyokunywa emmindi? Kyokati waba woogenda n'osanga ewantu nga waliwo obyennono naye nga kumpi buli aliwo agikutte. Lwaki? Anti kaakati onengera emmindi eyo emmindi si kiva era nabagamba nti emmindi eyo naye etuma. Ate abantu abasinga balowooza nti omuntu okunywa emmindi kuba kuloga. No, omuntu asobola okuginywa. Nze kati sinywa mmindi naye ate njirina nga jjajja yaginsaba nenjimuwa naye ate nsobola okuwa omuntu n'aginywerako. Nze ye nannywerako ng'anywedde ku lwange nze nganze. Kati batono ne baalimu nga banywa mpola mpola. Nze wange ku lubiri kikkirizibwa kuba si kive. Wali anywa emmindi eyo nga asaba mukisa n'agamba ntaddemu taaba ono nsaba tutabagane ne Mayanja anti mukyala we olwo muwa koodi.
ng'otandise okwemagaza nga mukatuli kinyo mayanja nkukumidde emmindi eno njagala tutabagane tubeere bulungi mwami wange nze sajja kugezaako najja kufumba bwe wabanga waliwo akakyala akakubuzaabuza eyo nkafuuyidde emmindi eno nga nkakwawulako kibi aba atereeza makage kibi ak'omusajja omuganda aba akajjeewo era nange abakyala abange bagamba we mulaba neemagaza ng'osobola ogikuma ginkumire amakage gabeerewo nze njagala mirembe olaba nga waliwo ekigenda osuula amakaago nga kyetagisa kunfuuyira mmindi ginfuuyire ogambe nti mwami wange nsaba otereere mulayini agirekenga amakage gasaanewo ate gasaanawo anti ye teyajja kugezaako kati bwe ntabaalamu olwo gaba gasaanyeewo kati munange alina okukwatirira amakolabe ebyobugagga wotandika bigabanyaamu ebyandibadde ebyamakagamu lwaki ebyeyagaliza yekka ebisinga okuluma abakyala afune byafunye byemuwadde n'ebirala tugabanyeemu agamba owange oba toyagala mpase leeta kubanyoka ebyobugagga bibeere mu kika nti ate waakiri owaseebwe kakati abatuuliza abakyala wama ekibuuzo kikyo gwokola otya sisita ajje bafumbe babiri ebyobugagga bibeere bisigale mu famire oba tunayiza ow'ebbali mutuwe ansa oluddako abakyala bakula era ezijja okusinga obungi bajja kugamba ow'ebbali abitwale nze sifumba na muto wange naye nga tekikyalibadde ekirungi edda bwe kyalinga nga mukyalawo singa ava mu bulamu bw'ensi oddayo ne bakuwa ne baddayo ne bakola ki ne bakuwa nga bakuuma ebyobugagga bireme kusansika kugendawa walala naye ab'ennaku zino teri ayinza nakikkiriza ati alist owebweru ajje wakiri owebweru ajje so bwekityo bwe kiri emmindi si kivve si buli afuuwa emmindi nti aba ayagaliza kibi waliwo aginywa nga asaba nfuuye emmindi eno ku lwabajjajjange nsaba omukisa n'emirembe nsaba nfuna omulimu kibi omuntu okwesabira omulimu emmindi kyoto kyadda era ogenda okulaba ne mubacwezi bakikozesa nnyo eyo mwankole abalaalo nga banywa nnyo emmindi kyalinga kyoto kyekyoto ekyolubereberye kyekyoto ekyaki ekyolubereberye byebyoto ebyasooka ebyo byoto kubanga kibaamu muliro kibaamu ki kibaamu muliro si kibi bana emmindi si kivve nolaba olinga akukuta abanandaba batyanga nnyo emmindi ginywe mu lwatu olaba abazungu banywa emmindi eyo waliwo emmindi enzungu kyemmanyi eyo bajja tujulira abatulaba bazinywa kyere naye wano omuntu akukuta buki bukukusi n'agenda mu mimwanyi mmanju wegundi wekiyigo era nze singa nali nginywa singa ne mu mmotoka yange ngenda njikutte ate sasanga owa boda nga apakinze ku bbali kukuba owa boda nga apakinze ku bbali nga kiyali mugikomonta nagamba omusajja ono ng'ajoza eggwanga abanywa emmindi muginywe lwatu bw'oba opakinga oba yongidde mu supermarket teekamu taabawonywa obuleka nga osanzeewo akagambo nti no smoking okigedde oboda yanewuunyisa namusanga namuyitako ng'apakinze ebbali ali mu kukomonta singa nginywesa ki kinyumu okitegedde bulungi emmindi si kibi si kivve emmindi tuginywa nga tusaba kale kowola omwami wo kowola ki omwami wo omugaye mwami wa nkumya emmindi eno okulwa omwami wange anti asusa akomawo saawa 6 njagala ku 2 akomewo kibi oli okuyita omwami wo akomewo ku 2 kiba kifuuse kivve ekyo kyabwa sitaani muli mu mmindi mubaamu taaba ani yagamba nti taaba mutuulamu sitaani kitegeeza n'abanywa sigala anti ne musigala mubaamu taaba ne just kino nti emmindi abantu bannange bawabiza nnyo abantu ebyobuwangwa byaffe nga babifuula ekyobwa sitaani abajja mu masabo bajja bakukuta essabo sabiro yekyaki gwe muzikiti tuba tugenze kusaba si kivve si kivve amasabo si kutta bantu si kusaddaaka bantu nze nsamidde okuva ku A paka ku Z sina we baali bansabidde muntu bansaba nsolo okitegedde bulungi mujje mu masabo nga muzze kusaba nga muyita mu bwakabaka bwammwe yensonga lwaki tulina bakabaka
munono zaffe yonna obwakabaka n'obwo bwonna obwagenda buvaawo obwakabaka buliddawo bulibeerawo kati obwakabaka bwankole tebuliiwo ne bulimala ne buddawo bulimala ne bukola ki ne buddawo obwakabaka bw'abasoga kati gwe bw'ogamba nti nno amasabo kyabwa sitaani kitegeeza ne kabakawo sitaani kubanga erinnya ly'olina si gwe osoose okuba nalyo lyabajjajjaabo lya bwakabaka okitegedde bulungi mukome eweeka mujje tutereeze lubaale muli bubi lwa lubaale ne mwefuula abaamanya ennyo Katonda mudduka lubaale tebamudduka oyo omusumba akulimba akugamba mbu jangu nkusabire waliwo yaŋŋambye Haaji ndoota ndi bukunya ndoota ndibuuka mu bbanga ne baŋŋamba nti waliwo emyoyo emibi mbu okwo kufa ne mugamba obwo bwe bugaggabu okuloota ng'oli bwereere ng'oli bukunya obwo bwe buki obwo buba bulongo waliwo akugamba nti ndi bwereere nnyambaza nga bw'ona omwambaza agenda kukulembera ogenda obanja ofune okigedde bulungi mumeketa amannyo kyokka mugenda mu mizikiti okigedde bulungi teri akugaana kugenda mu muzikiti naye sooka onoonye lwaki abaana bameketa amannyo ewaka lwaki nammwe abakulu mugameketa lwaki olwoota oli bwereere olwoota odda mu kyalo obwo bwe bugagga bwo kokola otya bwe gendewo omusumba akulimbe genda buli kimu akikole yagenda kwavuwaza nga akukamamu ako kojja naako kokola ki kyova laba wentegeera nti oli mulokole nange kati nkutumira ddala sikwetumyatumya nkutumira ddala genda onoonye emitwalo 5 gyotereere era gwayagala otereera toŋŋamba nti obadde mu bulokole gwe ŋŋamba njagala kutereera okigedde bulungi anti mumaze sente muzitwala mu basumba bali mu kuzirya baziriira obwereere tosobola kukyusa bulamu okitegedde bulungi mujje eno erifa ababayita abazzukulu lwaki mugenda eri ababayita endiga muli bazzukulu bajjajja muli bazzukulu baki naawe bakuyita ndiga enkyokeera ogenda na kimu kya 10 otwala kimu kya 10 bali mu kubuzaabuza babaana baabwe basomera mu masomero amalungi okimanyi nti obulokole yeddiini abasumba be basinga okuba abagagga ennyo negenda bakatuliki ojja siŋŋana nga bafaaza bamanyi okugamba nti musumba ayitagayo ku motoka ey'ebbeeyi musonde ne basonda kambabulireko kino kankibabuusi obulokole tebulina bwakabaka obulokole buva mu Amerika terina bwakabaka zino eddiini ezisigadde abawalabu ziva mu Saudi Arabia zifugibwa bwakabaka obukatuliki ogenda olira nti obwakabaka bw'e Roma omukulisitaayo ava bungereza efugibwa bwakabaka obwakabaka kitegeeza obukulembeze oba obuwangwa naki nennono kati gwali eyo ng'omanyi mbu Yesu lyekkubo suwaddeeru tweyanziza nnyo tweyanzeege Haaji mbadde nsaba abantu ddemu obawe ku nnamba yo n'okugenda okubawa endagiriro entuufu bannange essimu eyange eri 0783 98 88 13 0783 anti olwo neewala bali abazikutulakutulamu bagamba mbu kasantandika okugisoma bwenti nga ye awandiikawo eyiyo 0783 98 88 13 ereeta Ssenkubuga Ejjafaali bannange esimu etaleeta Ssenkubuga Ejjafaali togisindikako tosindikako sente zo tokola ki oba kati naatera nakugamba nti bano bandekerawo n'abali ebulaayo bakolako bamaleko abantu bajje buzi anti bagenda okutuuka nga bamaze okubabbako sente ŋŋambe bugambi nti kakati nti bano sikyajjako sente mutambule butambuzi mujje mu lubiri naye ate oba olina okubakolako balina okukunoonya ababbi we bakozesa advantage abaana bali mu kubbira mu linnya lyange bannange naye tugezaako okulwana wabasadde amagezi weewaawo gwe ayise eno ku saidi nsangibwa Mukono wa Antony Nakisunga bw'otuuke Mukono wa Antony Nakisunga ng'obuuza booda egende Nakisunga ku stage kati bw'otuuke Nakisunga ku stage buuza ababoda bagambe nti ngenda mu lubiri ewa Haaji Jafaali ow'e Kampala ekkuba eryangu nga totya mazzi yitire Eggaba ku mwalo bw'otuuka obuuza amaato agagenda Ekisiisi oba Ebule dakika 15 oba omaze okusala oba omaze okutuuka ababoda bamanyiyo bagagenda mu lubiri ewa Haaji Jafaali kyekyo bannange kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege mujje mutereere mujje tusumulule ebibadde bikutte temunyooma gezaako bugezo amiina weewaawo kale tweyanza nnyo tugenze munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba
endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimba wa Research King Can Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo, bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano, bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja, abagadde family planning ey'ekiganda, abayina pressure, abayina sukaali, naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa, obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato, ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'abakimba wa Research King Can Training Center wetuli ewakaliga. Tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga, ate ng'okukukebera kwa bwereere, kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule, gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko, kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse, nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda, ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere, ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.